tajja kukola nga maama we bw'akola. Maama we olw'okubanga ye minisita owa education tajja mu bukiiko, tajja mu parliament, weewaawo ne mutabani we ayagala okuyiga obuze bwe bumu. Ofisi ya CDF ebaddewo, omuntu yatabaddewo, so eyo teyinza kubeera nkola ya gavumenti. Tetuli basanyufu ku ekyo, niye tugondera parliament ate tunaagaana. Ekituufu kiri nti Uganda kati yafuuka kisekererwa. Uganda kati yafuuka kisekererwa. Mu biseera biri nga tukyali baana bato batunyumizanga ebyaliwo ku mulembe gwa Amini. Of course nga bamuwaayiriza nti Amini yali tamanyi Luzungu, mbu yagamba mbu my football kaseidi pia. Kakati n'ebirala bingi nnyo abaana abato bye babagambanga ebiseera ebyo. Naye kati tumaze kukula ne tulaba obutambi bwa Idi Amin ng'ayogera, ng'ali mu lukiiko lwa Africa ng'ayogera, twegamba tukakasa nti yali tamanyi Luzungu luli fluent, naye ate Oluzungu yali asobola okulwogera era n'awuliziganya bulungi nnyo ku mutendera gutamala gasanga na buli Munnayuganda yenna, kubanga yasobola okukola national address eziwerako, n'ayogera n'ensi ezeewerako. Yakola eziri national ne international, ng'ayogerera eggwanga olumu ng'ayogera n'ensi yonna. Naye abaana abato ba Hashim nabo bajja kukula babagambe nti waalingawo mutabani w'omufuzi w'eggwanga Museveni ng'ayogera ebigambo ebitategeerekeka, yayogeranga kino ne yeegomba ba Beyonce n'akola atya. Naye ekyenjawulo ekijja okubaawo nti bo bajja kuba tebabalimba, tujja kuba tetubalimba, tujja kuba tubabuulira mazima, era nga bwe bagendayo newankubadde nga talina obutambi bwe yeerikodinga. Naye abaana bw'oluba okuwanikayo ekintu ku mukutu ogwa Twitter nga bakikubirawo ekifaananyi nga bakisigaza bascreenshotinga, kati obujulizi bujja kubaawo. Era munnange okolaga obutali bumativu obabaka ba palamenti nga bw'olabyawo nti komiti emwetaaga, era bagamba tagenda kubeera nga akikola nga maama we bw'akikola, nti maama olw'okuba yitajja mu palamenti eyo bamuyita tajja, ono alina okujja. Newankubadde munnange abantu abamu nga bagamba nti Jeno Kale Kayihura naye yagaanako okujja mu palamenti, n'abalala ne Kaka Bajenda nga tumwina amugaana, ne ku guno omulundi kansuubire nti Muhoozi yadde newankubadde agamba nti omufo ky'okujja agenda kujja abakwate bukwasi, katulinde tulabe. Naye nga Muhoozi atuswazizza nnyo, era ensi yonna eri mutulaba ng'ekisekererwa. Guno omulundi ye CDF Jeno Muhoozi gwe tusoose okulaba nga CDF tayagala kujja mu komiti ya parliament. Naye CDF ayina ebibuuzo n'ensonga z'abadde ayogerako naddala ku mukutu gwe ogwa Twitter eziraga nti ajja kuwamba parliament, tawa kitiibwa constitution era alwisaamu olugaayo. Weewaawo n'ensonga endala zetwogeddeko private bwe tugenze mu meeting, tusazeewo nti tajja kukola nga maama we bw'akola. Maama we olw'okubanga ye minisita owa education tajja mu bukiiko, tajja mu parliament, weewaawo ne mutabani we ayagala okuyiga obuze bwe bumu. So tusazeewo nti alina okujja asobola okunnyonnyola eggwanga ku ebyo byawandiika, kutemula bantu, kusiba bantu, kuwa order zitaliimu, omusajja omufumbo, njagala Beyonce, okuswaza ekitiibwa ky'amagye ge tuwa ssente empitirivu ennyo era ze babadde bakimye. Amagye galina enkola naani alina okwogerera, era bwe twagala nti amagye g'eggwanga gagana okugenda mu kavuyo oba mu mbeera lwakugulwa muntu omu, naddala oyo alina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti ensi yaffe bagikuuma obulungi. Maaso ku lutimbe kabina ku ddongo. Era muganda wange tokkiriza kulwala birwadde, kubanga wano ku Uganda Atlagi bulijjo nkutegeeza nti omusawo waali era abantu bamwettanidde nnyo mu sizoni eno, festive season gye twakakuba emabega. Abantu bafunye eddagala era obujulizi bwe buli. Abantu bangi gwe munange oboosaboosa bwenjagala oŋŋambe nti connectingako ku muntu omu omusawo gwe yali akozeeko. Ebirwadde munnange ebiruma abantu, ono omusawo ali talented, alina knowledge ku ndwadde nnyingi nnyo. Gwonkoonaako bukoonyi ku WhatsApp ennamba emu esembyeyo 15 endala esembyeyo 73. Naye ekisinga okwewuunyisa nina wano ku Rayi gye twegamba nga ye akulaga
nti Muhoozi ye Muhoozi nga Muhoozi ofiisi ye ekiikirirwa era ezze ye bw'aba tazze nga individual tekitegeeza nti nno babeera tebagenda kubeera nga batuula mu bajeti yaabwe nga ministry eya defense. Naye ne beerabira nti bano baalayira kukuuma ggwanga oba bannayuganda na bintu byabwe. Kati bwe kiba nti ate omuntu adumira amagye yeeyolerera okubeera nga atuga ng'ateeka ku kalabba abakulembeze abalala, abakulembeze b'abantu, ayogera ku Heroes Day, ng'omuntu omubuuza Heroes Day ekyagasa ki wano mu Uganda, ekyo nakyo munnange kikwewuunyisa. Naye Kulayigye wuuno ng'alaga nti ekya Muhoozi tekirina makulu, ffe tuzze ffe mulabe ffe. Kyokka ne Kulayigye naye kennyini yeerabidde nti naye yatuswazaako olumu bwe yayita Eric Mwesigwa n'amuparadinga mu bantu nga alimbalimba mu kupangapanga obujulizi. Ebyo tetubyerabira, mutuswaza nnyo bantu mmwe. Ofisi ya CDF ebaddewo, omuntu yatabaddewo. So eyo teyinza kubeera nkola ya gavumenti. Tetuli basanyufu ku ekyo. Niye tugondera parliament ate tunaagaana kyesazeewo kitugende nakyo. Kasazeewo ensonga z'emirimu gya gavumenti gibeere ku muntu omu. Ffe tulina enkola ate eri mu mateeka nti buli office eyina namba 2 deputy, era bw'otunulya ttiimu yonna ebadde wano ojja banene obunene bwayo bukulaga ekitiibwa kituteeka mu kakyo ka palamenti. Namba 2 nti tuleeta buli gwe kikwatako ayogerwako mu budget framework paper kuba yatuleese nga ekigendererwa nti buli eyeetaaga okubaako kyanyonnyola waali. Office y'omuduumizi w'amagye ga Uganda ebaddewo, omuntu ayitibwa General Muhoozi Kainerugaba tabaddeewo, naye office yekoze ki ebaddewo. Kati mu nkola y'emirimu bwe kiti bwe kibeera. Gwe twebuuza Deputy Speaker bw'akubiriza olukiiko lwa Parliament terukwata nsonga terusalawo balusalawo. Kati ate lwaki tukyusa enkola ku bitongole ebiro ebya gavumenti? Tujja kulabika ate ffe tujemera Parliament, tuyinza kujemera Parliament. Demokrasiya atulagira okugondera Parliament era tukikola. Gyenkyukakyuka y'omuggundo yayogererwa ku madaala gano fundamental change nti generals bolayo bonna Parliament bagamba mugende ne tugenda. It's not proper to personalize government business. The office of the Chief of Defence Forces attended the meeting with the Committee of Parliament. Number 2, you saw the galaxy of generals present. It shows you how much we respect the work of Parliament and the Parliament of Uganda. So now for instead members of the committee to decide to personalize business over the Ministry of Defence to an individual, we find that not proper. We never disrespect Parliament. We shall appear. I don't indulge in speculation. Wait for us on Monday.